Mu myaka ebiri emabega olumu ku luyimba lwa Kadongo Kamu olubadde oluganze ennyo ku mitimbagano lwe luyimba lwa Flora. Moses Wamala omuyovu Serwandagaze ne Florence Namirimu. Chokotya nnyo Wamala onsobera bingi mmwe bibayitako nga mutiitira kale gonda biranya tokose ettooke omugambe njagala nnyo kumusemberera wabula ekisiibizo okukituukiriza simanyi ng'olifuba nnyo okukigenderera n'obwana bwo obukuvaamu mulimu ntumbwe bundabire luliba lumu mbuwe ku mmwanyi abakadde abakuzaala obandabiranga olw'ebigambo by'olina eyalera nsoola yatenneerabira nti eyakuwa omwoyo oyo okeeranga nnyo okumutendereza n'abakutuukirira abakuba akaama kyeggwanga liremedde okwekuŋŋaanya mpozi nsembyayo ne kanaakalala buuza jjajjaawo ate kanaakagero tekitabikkulu akozesa omwoyo baliba akazzeemu ansanjagala. Yali volume 88 okuva mu Kase Music Recorders Bazira Guitar Singers. Yemu ku eyasinga okubeera nga ekola oba oliawo obudde obwo eyinza okuba teyakola nnyo naye mu nnyimba ezibadde nga zigenda nga zikoma mu bantu lwe lumu ku luyimba olusinze okubeera nga lutrendinga. Ekyamazima oluyimba birinoonya oluyimba entumbwe y'omugoowa n'oluyimba luno zikoze nnyo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu era neebaza omukyala Harriet Birungi ennyimba ezo essatu zendi mu kwogerako akoze kinene nnyo naddala ku ntumbwe ey'omugoowa luno Flora. Akamasu kankutte oba birinoonya olwa Sebowa Mugonza olwo lwakolebwa Mbaziira Tone. Kale ebiseera ebisinga omuntu tumuwa obuyinja bwe awo wennyini walina okubeera nga abufunira. Kale bwatyo Florence Namirimu n'oweewe Moses Wamala Serwandagaze. Ifura kukuyogedde kandi omwoyo jangwa nyambo kamuyambe kyongambye ogenda bambi furura kunigedde kandi omwoyo jangwa nyambe atekuyambe kyongambye ogenda kati mbirese ngenda kudda genda kwe ndaba obwedda gwoba kunkana ate kati oŋŋamba nawe furura kuyogedde kandi omwoyo jangwa nyambe atekuyambe kyongambye ogenda kati mbirese ngenda kudda genda kwe ndaba obwedda gwoba kunkana ng'onooswa nawe furura kuyogedde kandi omwoyo jangwa nyambo kakuyambe kyongambye ogenda zakati mbirese ngenda kudda agenda kwe ndaba obwedda gwoba kunkana ng'otoŋŋamba nawe furura kundigedde kandi omwoyo Moses Wamala Serwandagaze obudde buno musajja muvubi era gwe eyandyetaaze ku kyennyanja ntuukirira oba munoonyeeko gyali ku mwalo e Kalyankoko mu Busujju gyakolera emirimu gye okubeera nga asobola ate okubanga yeetuusaako byebimu ku bintu bye tulina okubeera nga tukola. Mbagamba nti Muzungu David nze nteekamu obudde naye abalala simanyi baliwa abali ku TV ku radio tunoonyeeko abantu bano tuleme kubeera nga tukubanga nnyimba zaabwe tugira ki buli naye tubanoonyeeko neyo gye bali abaafa tutuukeko gye baaziikibwa n'abalamu tubanoonyeeko tubazzeemu essuubi. Kale bw'atyo omuyovu Moses Wamala Serwandagaze neesenga Florence Namirimu olutambi baluyita Sikyazza linnya noonyako oluyimba Sikyazza linnya ogenda kubanga osobola okubeera nga otegeera ebimu ku ebyo bye baali bayimbako. Programu eteekebwamu ssente abakikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga ku 7 badde ne boarding abasomesa arts ne sciences vocational buli koosi y'omutwe bagikwatako. Gwe eyeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamu ntuukirira ekasubi ku basooka kwa Vula stage wenkolera emirimu gyange ku tterekero lyaffe erya emboozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center. Awo w'osanga ebya Kadongo Kamu woba weesitudde nojja oluyimba nduteerako nusu 5 tandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nteerako nusu 10 tandikira ku nnyimba za 15 naye siri monopole osobola ogezaako ku matundiro amalala woba omaaliriza nojja n'enkuwa ekyo. Waliwo
abanguzeeko mbeebaza abampagidde musobodde okumbeesaawo then neebeerayo ne bano abajeregerezi ajja ng'alinga azze okujerega eno business oba oliawo nga naawe wookola emirimu emirala kale Plan B Records bali mubende abo bakwasaganya ku bya producing audio St Michael Educational Center ne Twinex International abo nabo tutambula naawe eyeetaaga ennyimba zino osobola okubanga otutuukirira manyigwe kyondowooleza sijja kukweka kimanyi ojjukira lulinga tuli emwokya engeri gye nayombera amazzi olulala naye olekanga ebiise ne biba embuyaga oswadde sikyendiko kale nnimbayo ekiraga sikyembaddeko wali ku bibyo kale bwatyo Moses Wamala Serwandagazze ne Florence Namirimu bafulumya oluyimba luno Flora era ndowooza woowulira n'ofumiitiriza omuzannyo gw'oluyimba guno gwafaanana gutya mwe abaalabako ebivulu bino kyenkakasa nti musobola okutenda ne mututendera ffe abataabiraba ekyo nze saakirabako ekya Flora naye nga bali baperforminga bulungi bali bateekateeka ekintu kyabwe bulungi naye nga oluyimba nkugambye lwafulumira mu bazira gita singers eya Kato Second Wilson Kwita ne Kase Music Recorders yali mu paaka empya nga we batundira ennyimba then eno yali volume 88 mu bazira mu Kase Music Recorders kitegeeza lwali lutambi lwa 88 kye bayita volume olutambi lwali produced by Kase Music Recorders Kato Second Wilson Kwita then sound engineer yali Ben Nsubuga obudde buno mu kibuga yavaamu era yadda namutumba kigambibwa nti mu budde buli obwa Piga Twende ye yali sound engineer yali asinga obulungi mu ggwanga lyattu Uganda then rhythm yali ya Moses Wamala then bass guitar ya Gerard Majanja obudde buno akuba ndongo mu chaachi ya Pastor Kakande kale muntu wange nkusaba nti twekanye bulungi ekivulu kino oba oliawo tusobole okubanga tukinyumirwa wofunye ekitaatera amatu kuzuuka essanyu ofunye lingi okukusangiriza ndyose ne nkulabako mukama agereka mwattu nakuloose nga tuli ekamuli ate so sitera kukulondoola mu birowoozo nti oba okukuteebereza mpozi kyazzerwakuba omwami ayomba n'akwatuukiriza nti nno njagala yesu ndikola nti okuwona ekizibu njagala ombuulireko nabulwa ettembe fuloke kyakugwanira waliwo ensonga opapa kukyolabye tomala kuketa jukira batukuutira mbyobufumbo bannaffe abatusooka okwegendereza naye gwe kyekusasira wabulwa enjogera osanga wandira buddwa naye obukambwe nze nange bw'otunuulira njogera nkubisa manya olugambo lwolina olusondoofu sya ate nomala okunyumiza akaboozi ko ate nengenda nekwogera owange tomanya sobola naawe omanyi muli bati manyigwe kyondowooleza sijja kukweka kimanyi ojjukira lulinga tuli emwokya engeri gye nayombera amazzi olulala naye olekanga ebiise ne biba embuyaga oswadde sikyendiko kale nnimbayo ekiraga sikyembaddeko ekyo wali ku bibyo fulogwa ebintu byokola birumya abalala munno ne bakubuulira oluusi owakana ate nga bantu bamuno balina eŋŋambo olina ekyatategedde agenda abunyisa manya nze kennina olutwe sirina mirembe buli lwennyumya n'omukazi bamanyi mwagala so nga n'okubeewala kirimu obuzibu olwo ndikyekuuma nti atamaze kuyomba ebbuba lyatutonderwa sijja kuwakana naye gwe lya musajjawo lirimu ekirala kyemmanyi wajjayo obuva obulimu ennanda n'ojja obumuliisa mumanyi okupapa kati bikwefuulidde tojja kunyirira buli lw'onoobulangawo okudda musango ate nga ne bakadde bo bamanyi oli omu naye gwe weefumbiza watali gabibwa manyanga n'ebikolimo bikunoonyereza kyovudde obonaabona awatali buweerero mwami Wamala oli mutuufu
ekitifu n'ebikolimo binzengerera kuba muba mu bye neekolera nga bifaafagana n'ekyobutateesa waka abafumbo musuba ekyandibawadde okukulaakulana labayo nekyandika ewange kuyomba kale ddala nekirabika waliwo okuloma mwami wamala oli mutuufu kandeeta akatebo kale kagwe nze ŋŋenda ate kakati onooyimulira kandeeta akatebe nawe bozi jankubulireyo akantu aka kamuwe kati bajja kukulingiriza dda wano booti ddawa tusitameko wano wabbali abeeri balemeko tulaba omanyi balina olugalo obawulira batandise olugambo lwabwe singa watwalayo akata akamala emizizo abawaka ne banywako n'emirirano bonna ne bamanya nti omuwala agenda n'omukulu n'ayimuka okubawa emikisa ekyo kiyamba gwe manya nga tokyajogwa n'onaamanyako osunguwala ojja kuba owaaba naye ebyo byokwewaayo obanga muyambi kyekiseera ky'oluggwako ng'odda awalala naye takwesiimiramu ndaba y'ekirala kati ne benkwetikka talina kuwaaba etagwe tontankuula mbaako ŋŋenda manya ate katusanga bw'ojja kulya butanga olimba bannange sooka oleke sooka okuma naye nkubulira akalala sooka ojje kituufu n'ebigambo byo birimu ensonga nina kyesitegedde erinda okugenda kale onoogwa ne ku bitiso n'olwaki olwono omuntu nedda olimba ye kati okankana ky'okulumya omwoyo olowooza n'asulayo ndiko kyogamba nange mpisibwa bubi okukuwaayiriza bw'oba weetegereza nafuna ekizibu wabula nkyesigaliza mpozi olulala weliba ombuuzizza ndikikwanjulira ekyabakadde kyondaze yeeyo ensonga naye ebigambo byenfuna birimu obuzibu n'ekyakyetwala saali mugwagwa oba omugwagala miti sinza omuntu va ne kwakumatiza asooba otunula naye akugonza omwoyo n'ogwakakya kino kyansigaddemu era nze okumanya bwe buli bw'ombuulidde obulimu ennanda bambi sitegedde mpaayo omukisa munnanga ombuulireko mbenga bumanyi sidda mabega naawe mbuuliraako ku buvuuli omwami bwoli mbuuliraako taata kiri gwe kyoŋŋambye luli okunyanjulira nange buno ndifuba nnyo okubukuggumiza naye obutegendereza kituwa obuzibu kati olebye okgende kasonga okumwa yenze yesimbye wano kalye bwansanga olwo ndikwegaana nti akukana akafubo gali ne bempaaluuka naye gwosulawa anti luno okubibwange yabuza omuntu gaba n'abeerudde eri balaba amaalo balingiza olutatadde okufuna eŋŋambo bala olunaatuuka eka nga bamwangwiza kyoweewuwaweereza wamala obukomo abantu bansobera nze emboozi okunyuma ayagala awaayiremu okunoza ekiri kyokotya nnyo wamala onsobera bingi mmwe ebibayitako nga mutiitiira kale gwondabira nnyo atokosa ettooke omugambe enjagala nnyo okumusemberera wabula ekisiibiza okukituukiriza simanyi ng'olifuba nnyo okukigenderera n'obwana bwe obukuvaamu omulimu ntumbwe bundabira eruliba lumu mbuwe ku mmwanyi abakadde abakuzaala obandabiranga olw'ebigambo by'olina eyalera nsoola yate nneerabira nti eyakuwa omwoyo oyo okeeranga nnyo okumutendereza n'abakutuukirira abakuba akaama kyeggwanga aliremedde okwekuŋŋaanya mpozi nsembyayo ne kanaakalala buuza jjajjaawo ate kanaakagero tekitabikulwa akozesa omwoyo baliba akazeemu ansanjagala ifula kukuyogedde kandi omwoyo njangwa nnyamba okanguyambe kyoŋŋambye ogenda bambifulula kunekedde kandi omwoyo njangwa nnyambe ate nkuyambe kyoŋŋambye ogenda kati
mbirese ngenda kudda genda kwe ndaba obwedda gwoba kunkana ate kati oŋŋamba naawe fulula kuyogedde kandi omwoyo jangwa nyambe ate nkuyambe kyoŋŋambye ogenda kati mbirese ngenda kudda genda kwe ndaba obwedda gwoba kunkana ng'onooswa naawe fulula kuyogedde kandi omwoyo jangwa nyamboka ate nkuyambe kyoŋŋambye ogenda kati mbirese ngenda kudda agenda kwe ndaba obwedda gwoba kunkana ng'otoŋŋamba naawe fulula kundikedde kandi omwoyo Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57 Chikaya